ku Megatron kuli tugamba ntino bena kusubscribinga likinga hatoberenga o sharinga mozari Megatron is my name mbezo kwenda nti mutambula nafe each and every time ne moyo we kwenda nti mutambule wamu nafe jukira nti Megatron media tugamba ntino break news amawulengere jega jamu tugakueleza nawe nofunira dala H24 remember tumbala ne banafe aba Victoria University agowe nali ngo ameza senior fonge mbere ekyaganye kwata bukwasi mtwala 5 ogenda oli ku Victoria University oberenga wekulira course yo natemu abasomesa kyabwerere genda bugenzo sasula tuition teri kusasula admission fee teri kusasula byonna gwe sasula busasuzi sente oberenga otandika Victoria University abali wali ku Jinja Road genda oberenga banoonya ke namba esimu weriawo muberenga nawe ufunira ddala ebyensoma ebirungi tutandise ne story ya Faridah Nakazibwe naku lwabadde lwaggulu Faridah Nakazibwe n'alabwako ku kisawo kye Nyonyi Entebbe ne kigambibwa mbu yagenze bweru abasinga ne babanga boogera ebigambo bingi nnyo babloga bangi bavudde ne banga boogera ebigambo ebyaleetedde abaguzi ba Faridah Nakazibwe okubeera nti abanyiiga omu ku bo yabadde Lwitakagwa ngenza okukebera ku page ye nga post ye yagijjeeyo yavudde n'agamba nti omukulu abyombi agenze oba exile ayina engeri gye yakikoze nti abombye oba butakomawo oba Uganda ebadde egaanyi. I remember Faridah Nakazibwe amaze ebbanga nga takola era nsonga nnyingi ezamugjawo ku NTV teyavayo kubeera nti azoogenda okusinziira ku nsonda ezeesigika waliwo bingi oshaya kyengamba so yavudde n'abanga akola statement ye ku mukutu gwe ogwa Facebook ekyaleetedde abantu okubeera nti banyiiga bw'atyo nno post n'agijjayo abaguzi ba Faridah babadde banyiivu nnyo ne batakkiriza kubeera nti omuntu waabwe abaweereza okumala ebbanga bamwogerako ebigambo ebyo post ne bamukaka n'agijjayo ngenze kubeera nti noonyereza abasinga bagamba nti omukulu Faridah Nakazibwe waffe yagenze kubeera nga azaala era waliwo omuntu omu yampadde information yagambye nti omukulu yagenze kubeera nti azaala era yagenze n'abanga awandika ku page n'agamba nti safe flight and safe delivery mami Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe ono be bakyala betubadde twenyumirizaamu ennyo mu industry oba mu mawulire jjukira nti bw'otunula show ezibadde ku TV ezibadde ziboominga mwasuze mutya tomuteeka wabbali era omuntu ayamuddira mu bigere akya struggling okubeera nti akola Faridah kye yakolanga ayinza okuba nti awaayo kyonna kyalina okubeera nti awaayo naye nga kyo kikyaganye. Remember omukyalo ono yakolanga show ye n'obukkakkamu ate nga yajereetera mwasuze mutya ng'olindirira engeri gy'agenda okugikolamu n'omugenyi gwaleese agenda kwogera bikino ngo oh my god embuuza gy'abuuza ebibuuzo engeri gya preparinga mu show ye gya preparinga mu abagenyi be ate bw'avaawo n'abanga atwa amawulire kwaki kawungeezi avaayo n'abanga awummula TV abantu bangi bava ne babanga boogera ebigambo ate kiki kyekyaleese obuzibu out of the blue fe twali tumanyi nti wakudda ku next media wakudda ku NBS aberenga aweereza abantu not until bwe yavanaga anze saagala kubeera nti ate nkolera ki media yonna nze wendi oshegeera ama ne gavayo nti ali olubuto lwetutaalaba lugenda beeranga lwa ani Juliana omanyi wano omuntu yatuusa mu understand n'aba ne batandika omukopa Juliana nakakati tewali amanyi tazi wafaanana yafuna olubuto n'aluzaala omwana tumulaba nkoona fabayina empanvu omulabira ku nsonga ku nkoona nsongovu eringa nsuululu omwana tetumulabangako tamulaga wadde n'okumulaba awantu wonna anerema ndowooza yali agezezaako kikola not until engeri ye ajagala amawulire ge yavaayo yafoosinga okubeera nti atulaga omwana ono so nga ngenzeko ku page ya Faridah Nakazibwe yennyini ebifaananyi bino yasooka okubeera nti abiteekayo ekyalese ebibuuzo ebingi nakati abantu tebannamanya ekituufu mwenjagala kubeera nti nkibaira wano ku Megatron Media nti omukulu yagenze mu ggwanga lya Canada kuzaala teyabombye yagenze mu ggwanga lya Canada kuzaala abantu bangi badde batidde remember tukyali mu saga ya Zambali Blasio Mukasa okubeera nti right now bigambo bingi abamu bagamba suspension abamu bagamba yagobeddwa abamu bagamba ali ku leave oshegera era ali mu ggwanga lye ya America naye ono yagenze mu ggwanga lya Canada kubeera nti azaala era kyova olaba Lwitakagwa ebigambo yayogedde mbu omukulu agenze ku exile yabisanguddewo yalabye nga
tebiwume nakabululu tebina woje bimulaza so ate nayagadde Faridah Nakazibwe engeri gye yeekubye ekifaananyi yakutte kagaali n'akakutamako bw'ati tolaba nti oba ali lubuto oshegera that's why omuntu yavuddeyo n'abanga ayogera ebigambo bino teyafunyeemu kutya kwonna ye yalowoozeza nti omukulu akola ki abombye kumbe omukulu agenze kola ki agenze kubeera nti azaala remember bambi Faridah amaze ebbanga ng'ali mu bulumi bw'abasajja abaana b'abakulu babadde nabo babadde bamuwa essanyu mpozi n'omwana wa Bruno K back in time bangi bava ne bagamba nti ali mulaavu naani ne Bruno K ye tebyamuyigula ttama oba boogera bakole ki boogere era Bruno K bwe yagwira mu ssaga zino yavayo n'abanga ateerawo Bruno K omugongo paka ku ssaawa esembayo oshaga kyeŋŋamba paka ku ssaawa esembayo era bano abakazi we bazaalanga bano aba Bruno K omukulu yayitanga abakyala n'abanga ababudaabuda oli omwana ono omukyala omwana we yafa ogundi ono omukyala eyafa omwana we era olaba gundi yamuyina wa Bruno Faridah yamuyina era right now ndowooza agenda kubeera nti abeera nabali abakulu anti agenze weeru Faridah Nakazibwe abadde mu buzibu obw'amaanyi mu relationship zino bava ne babanga bamusebako abasajja ab'enjawulo waliwo ne gaayo oyo eyavayo n'abanga amufera yali musiraamu yali ali mu nsi za Buwarabu n'avayo n'abanga amusiba akatambaala baye abasajja balina emize abasajja abali awo bo kye bakola ababuna akasente k'akatonotono najja n'abala nti ninamu miliyoni zange nga 10 miliyoni zino 10 nsobola okudyekadyeka nsobola okulaga Faridah nti ndi bunamu bulungi kanzu ezebbeeyi zambala wekuba ebifaananyi ebirungi wepositioninga n'omulaga nti wendi Faridah Nakazibwe n'avaayo n'abanga amuwa omutima gwe mwesiga ebyavaamu tebyali birungi era Faridah n'akola okusalawo okulungi n'abanga ate omusajja wayitawo akaseera katono tugenda okulaba omusajja ng'embeera gy'alimu Faridah nga siye mukazi ali mu position yagala omusajja oyo remember life ya Faridah siye muntu goddakaawo n'ogaa nti nno w'amannyo wennyo mukyala wa buvunaanyizibwa nekyo gy'abadde akola obuvunaanyizibwa babadde bungi ng'omulaba nti atuulira ddala mu kyo n'oga omayigali ye muntu omutuufu kyekiri kye nabagambye nti gundi Ruth Kadibala akyasitwagulinga nnyo okudda mu bigere byani bya Faridah kye yali akola remember Faridah ekintu yakyereetera yalina original copy y'ekintu yagirina so kakati omukulu kikyamusumbuyirirwa ddala nnyo era omulaba bambi afuba n'aleeta abagenyi bano n'aleeta bali naye nga alina original y'ekintu gye gyali n'amalegen TV okulaba gagenda maaso naye still gasubwa Faridah nalaba balina omuwala gwe baleeta bamuyita Shamimu yali akoloba ku Delta TV oshegera yali akola ku Delta TV naye tajjaayo mukulu kye yalinga akola obukaka mbali bungi I remember twalinga tukola ne baziyita bata zino ezalinga kuwumukaati ganja zino eza competition z'abaana mawulire kayisho gala ng'omuntu wajja bw'ati n'ayimirira bamuzi ogenda kukola kingenda kwankalinga amawulire ani gwe weegomba Faridah Nakazibwe oshegera omukazi abeera decent yeerabirira alabika bulungi aweesa ekitiibwa era omuno omusajja yali yamusiba akatambala yali atukoze bubi era nalirega omusajja taata akatambi k'omwana naye Mukama Katonda n'atuyamba kibuyaga n'atikkula ennyumba ne tulaba ekiri munda omusajja Faridah n'amuleka so nga tugenze ku page ya Faridah posts zazze akola eno post yagikola nga 14 naga nti lwaki abasajja balina nnyo olugambo ennaku zino ate tebaswala balukolera ne mu lujjudde I think post eno nno erabika yali alwanirako Faridah na lutalo kuba bongamba nti okola post bwe tegamba nti lwaki abasajja balina nnyo olugambo ennaku zino ate tebaswala balukolera ne mu lujjudde wano omusajja omugezigezi nganze muzere Megatron manya gye kyali kiraga omanyi tubadde n'olutalo lwa Faridah ne timu ya Talk and Talk kuli Jenkins Kasuku Uncle Eddie ne Badru lubadde olutalo lw'amaanyi era Faridah ndowooza oyavaayo n'abanga agamba nti anyigiriziddwa ekimala naye Sam Jenkins eggaali Jenkins naye n'aleeta each and every day aba aleeta ewatubedde ne information egamba nti balabika
tebakyakwatagana nnyo na manager Roger yagamba agenda kutwalaganya Spice Paka kuwulira bubi so bwe biri awo bwe bityo naye nga all in all nga tutunuulidde kino ekintu waba omukulu abagamba mbu teyagenze kuzaala waba yagenze obubererekevu bulungi bannamawulire kino kitukomyawa abangi bwe balabye Zambali mbw agize bwaki ebigambo ne bitandika naye waliwo yampadde information Wanyana yaŋŋambyeko nti omukulu famire ye erina bweru nabadde sikimanyi koza abeera Nansana yabeeranga Nansana wano nga mukazi we mumanyi oba yagitwala ddi lwakuba nti oyitako ewuwe saagala kubalimba ndudde okuyitako ewuwe senga ofuna obudde n'empitayokko nyinza obbawa information omutuufu naye waliwo yampadde information naŋŋamba nti famire y'omukulu eri bweru yagenze kubeera nti agisinkana ate abamu bagamba nti yagenze ne omukulu Ken Kalisa yagenze n'omukulu Ken Kalisa bweru balina programs ze baliko so bannamawulire mu ggwanga erya Uganda omanyi omulimu gwaffe gw'omulimu ogusinga okubeera nti gusasula bubi ate ne media houses ezisasula ogenda n'otunuulira omwana akola Monday to Monday tawummulamu naye nga afuna emitwalo 5 n'omulaba kwambala bukooti kwambala busuuti kwambala bugatto kumba obugatto bwakeeramu wino ku 12 ku 11 n'alonda engoye ze za 3 empale ze n'abanga yeeyiya naye nga afuna emitwalo 5 remember ayina omukazi ayina abaana ayina abakadde balabirira naye gwe omuwa emitwalo 5 kwegamba embeera n'ekaluba so abannamawulire wafunamu akalembereza oba naafuna omukisa n'agenda wabweru awo abasinga bagendera mu Yuna Convention bwe bagenda tebakomawo bagamba bugambi Uganda njiwunyi kati otunulira abantu nga Katongole kyamuleetera obuzibu kaali kalulu jjukira nti yasooka ne yeesimbawo ne bitatambula bulungi n'addamu ne yeesimbawo era ne bigaana ne bamukuba akalulu ako kamulekera amabanja gaali mangi n'asigala ng'akola ku Delta TV awo ne BTFM naye nga still sente zaafuna tezimala ng'ate amabanja mangi kye yakola n'asala amagezi gonna n'abanga agenda ebweru ate ensobi gye yali akoze kubeera nti atandika kubeera nti atatuwa information eri wano ayingirira ebiri wano ng'ate ayongera abeere mu mawulire naye asimanya niyamubuulira n'abanga kakkana right now akola talina kimusumbuwa kati bwetuliranga Kawalya Kaizi naye yalina ensonga ze era still amawulire yalina damages nyingi mbu ze yali akoze ezazigenda okubeera nti zimusibya n'asalawo n'agamba nti kagende ebweru abeere ng'ayiya baali bakola ne mwana muwala ne yakolanga oluyimba lwo mwalo we bamuyitaani mwirabidde n'erinnya Flavia Namulindwa era we yatuukira basooka ne babanga batuwa ku mawulire bali bweru ate nga batuwa amawulire agali wano so ekitaakola era bwemwakirabanga nga tekikola tosobola kubeera nti oli bweru ate otuwa information ali wano ne bagattagatta ne bakola bonna bakola kino ne bakola kiri nga basole waani ewa Flavia finally n'abanga afuna omulimu ate mbu ne bafuna obutakkaanya obono yakola ki obono Kezi yakola ki oba yamukolako lugambo oba yakola ki obutakkaanya obwo bwaleetera Kezi okubeera nti tebakyakolagana bulungi naye kirungi yali afunye omulimu waliwo yangamba mbu yafuna omulimu ng'afuna $8,000,000 simanyi naye yali afunye omulimu n'abanga abeera busy n'atabaako bimusumbu omanyi wolabira omuntu nti ali busy oba afunye omulimu kasi omulaba nga takyali nnyo ku social media kati for example nga Kayebambi Wisdom omulaba abeera ku social media aleka tannafuna mulimu tannasetolinga omanyi emirimu gyawo ebweru si myangu obeera olumu mu dduka oba tonnafuna abagiyita working permit okukolerawo si byangu abaliyo nze nina ggayi wange yanyumiza n'angamba nti wano oba tonnatereeza bipapula wazibu oba mu dduka akuyambye okolera omuntu naga sijja kusasula genda ondoope gy'oyagala oshegera genda ondoope nga yamanyi nti tolina gy'ogenda muluupa zakuwaza ezo so obulamu awo buli adi ne Patrick Omujuuko yali akola ku CBS FM era yava ono n'agenda remember yali amanyi nti principal agenda muwa kaadi teyagifuna n'asigala nga alemezaamu ne bigaana finally n'abanga abuuka n'agenda ebweru ebigambo gibadde tebitambula bulungi naye na information egamba nti at least ye yateredde era yewe yagenda tayogera kigambo kyonna alinga ni Ibrahim Mukasa bwe yagenda wali we otatuma oshegera naye nga industry abantu bagenze n'abayimbi bagenze abangi bagenze era abantu bakyagendera ddala Uganda ekaluba remember gobomba nnyido obulamu bw'abaserebu omanyidde obulamu bw'okucakala naye otuuka nga tolina kyokoze nga kyosigazzaayo kiri eki kubomba ate abamu baba bakuze kati otunulira Katongole yali myaka nga 5 bw'otunulira Patrick yali myaka nga 5 bali awo so baali balina okugenda
baberenga banoonya ssente bave mu bino ebyokwogera wano. Radio mbagambe tezisasula ne TV tezisasula. Okusasula lutalo omala kwesala mu guji n'oyomba ne bakwasa enzo nga batidde baga omwana tagenda mu mawulire. So Zahara Toto naye asobola okubeera nkyagenda. Sobola okubeera nga nkyagenda kuba kyatuwaddeko kimala. Naye nga all in all maliza mbagamba nti mbeewoza okubeera nti mutambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Ekintu kya Zahara Toto, ekintu kya Faridah Nakazibwe tukimaliriza bwe tutyo. Omukyala yageze kuzaala wali mu ggwanga erya Canada, teyabombye ng'abasinga mbadde mu bitembeeta ng'abasinga mbadde mu byogera. Ellen time from nagera beera nga akomawo ayongera okubeera nti akola emirimu gye. Naye abasigaddeyo si musango kuba bano abaana be yaleka wano, abaana abakulu basobola okubeera nti beerabirira. Bruno Kegwe Nsaasira bw'anaazaala abalala ani agenda okubeera nti alabirira. Konti omukazi ono abaddewo nnyo ng'omukulu yakula gwa kuzaala nga mga leeta taata ngenda kubeera nti ndabirira abaana. Muzadde Megatron is my name. Mbeewoza okubeera nti mutambula naffe ku mukutu guno ogwesigika. Muzadde Megatron common stories endala nyingi nnyo aganja Faridah ajja ne story ya bajjo nno kyakoze Gino Muhoozi ne Balamu. Genda ku Megatron weerabireko. Tukomawo ne story ya Lwasa naye kyamukoze nko ku baana. Tova ku Megatron tukomawo.